tumaze okubabuuzaako tumaze okwogera mwenna akadde ka live tugenda kutambulira ddala nno tugenda kusiyeggukira ddala nga tunyumyamu nga tunyonyolegana nga tukola ensonga zonna naye nga bwe kali kalombolombo ka bujjajja katusooke tutandike n'ennyimba z'abalongo ennyimba z'abalongo bwe tunaazimala tuyimbeyo ez'omuzimu tujja genda tukola kasavu kanyama tuli wano nejjajjaffe baba kamera ziri eri abantu bagamba tokya ate no mama ennaku zino engeri gye yakafirwa kwata kamera tereza video nange leero ntuddewo mbadde mumaze ebbanga temundaba olw'emirimu egy'enjawulo basebonenjawulo ndimuweereza wabajjajja ate nga nammwe mbaweerezaamu kubanga munsanga abamu ne munsanga ekkooki olala ne munsanga ekyaggwe ewuuyo kyankwanzi kale oluusi mba ngenze mbuweereza naye leero wendi tugenda kuyisaamu era tusooka n'ennyimba zaffe zibanyumira ennyo ate puroguramu ne zigiwa amaanyi oba nammwe abatulaba nemweyongera amaanyi sebakatippa naye nanyinimu weryowe tuleeta salongo weryowe tuleeta balongo abaliwo mweyagale salongo weryowe tuleeta balongo
olw'ensonga olwaleero tubadde tugenda kuyimba nnyo naye njagala kubasima n'okubebaza olunaku luno olwaleero tuba tukyalindako abali mu takisi abatambula bannaffe bagamba nti Saba Kabona ataddeyo live ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bataddeyo live banayimuse bajjajja b'abaana nze nabagamba nsomesa basawo ba kinnansi bensinga okusomesa nsomesa abantu mmwe abali eyo naddala abalina ennaku abadaagana abalina obulumi kubanga kyo tukkirize tugaane nti lubaale waffe alumya abantu tukkirize tugaane nti mu nsi mu kusuula obwakatonda bwayo ne tuva ku bujjajja buli kimu kikaawa nina akantu kenyinza obbabulira olwaleero abasajja abanywa kaawa bw'oba tunuulira nga banywedde kaawa ono akaawa era nga bw'owulira bwe bamuyita kaawa era akaawa emmwanyi eno bajjajjaffe bwe baagirima ne bagijjamu akatta mukago bassebo ne banya benywa emmwanyi terina muwendo emmwanyi eno gye mulaba terina muwendo kubanga oyinza ogisanga ku musiri nga kiro yagumu 3 bwe bakuba kase n'ogisanga ng'erina ebbeeyi yaayo bwe bayongera ne bongera emmwanyi eno gye bakolamu ebizigo ebirongoosa olususu emmwanyi eno gye bakolamu kaawa mmwe abasajja abanywa kaawa nga bamukoze bulungi munange tolwala ate ne bamaama bammwe nyamba bakyala bammwe ababaddukako nga mugamba buserefu okuba zizikira nsindikanja amwagala mwattu omuliwo emmwanyi era era wekwongerako mwe badreva bw'oba ovuga emmotoka n'oli emmwanyi baga nti otulo amayirungi oyongereza bwongereza oluusi gajja kuleetera ebizibu naye emmwanyi kati emmwanyi eno ekaawa kati omusajja omusanga ng'omugambe nti nywa kaawa n'agamba nti kaawa oyo akaawa nze ntaddemu sukaali buli kintu kyonna ekiwoomerera kiba kya bulumi njagala okubalaga okumanya ng'ekiwoomerera kiba kya bulumi gwe kyogamba nti ekiwoomerera juzi twale wajjajja buyondo baaba kigundu n'ayigiriza aga akasota bwe kaba kakuva ku mugongo abo tibuba bulumi timukimanyi nti buba bulumi omuntu okuleeta omuntu omulala mu nsi omusajja waateera olubuto mu mukyala aba tategeera era aba alumizibwa mukitegedde nti obulumi njagala kunnyonnyolamu abasamira naye njagala kuva eyo obulumi bungi nnyo kumpi buli kintu kiyita mu bulumi okumanya nga n'ensi eno ya bulumi omwana bw'omusula ku ttaka n'atakaaba timugenda kunoonya ddagala n'okumuziika bamukola ki bamuziika amala kukaaba n'akaaba njagala kutegeeza omukyala bw'oba omuwasa ng'onoomuleeteeka amala kukaaba ebintu byonna ebirungi biyita mu bulumi gwe mbuulirayo ekintu kye wafuna nga kirungi n'otayita mu bulumi era waliyo amaziga omuntu n'omuwa emmotoka awo oba ettaka era n'akaaba kakati mwabagamba mbw ensi eno si nnyangu ensi ya bulumi era gwe bw'oba ogiyitamu nga tolumizibwa ng'ogiyitamu nga tokaaba buli wooserengeta akasozi oba ogenda kulinnya era babasa ekyo olunaku lw'olisanyuka ennyo linda olunaku lw'ogenda okukaaba beera ng'olulindirira gwe buli wobeerawo n'owulira essanyu nga lingi puliisi ennaku egenda kujja kati nze nsavaivingira nnyo mu nnaku era nze nkwatagana nnyo n'omuntu ali mu bulumi kati mmwe abalina obulumi olwaleero ng'olina obulumi ku mulimu ogwo wagufuna na bulumi ng'olina obulumi mu bufumbo bwo wabufuna mu bulumi mwabasamira nga mulina obulumi lubaale abatawaanya mulina kumala kuyita mu bulumi mutule mu ddiiro bakube eŋŋoma lubaala akukwata ajja kunyweze amaliba gasale ebigere bino akutwala olinnye mu kyoto obulumi obwo bw'oyitamu bwe bulumi bw'oyitamu okukuuma lubaale bassabo ne bannyabo nze obulumi mwe nayita siina kyentya kuba nze nayita mu bulumi nze sitya bigugumuka njagala kubategeeza nze tibankanga kubanga nze nafaako nennamuka n'okufa kwange nkulinda nga mbaga era mu kufa kwange tikugenda nakuba kufa kugenda kuba kuwummula kubanga nga timunandaba ku live kuno musawo kye yaliko nga nnyonnyola nga bwatudde wano atula mu ndeku n'aga nti abasawo b'ekinnansi katwogere ku buwangwa n'ennono nga timunandaba mu bujjajja ani yalaba essabo emiryango eryaliyo nazimba essabo lino
nga wane watuddeko abadde eno waliwo TV. Nze nasooka mu Mukono district okuba n'essabo eririmu amasannyalaze. Kiri ku likodi. Abasawo b'ekinnansi Mukono ne baŋŋamba nga ne Muzeeyi Kigo kwali nti Lubaale abeera atya mu masannyalaze. Ne nga nti tunuulira embadda zino ezaayonoona Lubaale waffe. Kakati Lubaale ali mu Kukuuzi, ali mu Tosi, Lubaale ali mu bubuga obukadde. Omwana gw'ozadde agenda kwegomba atya? Naye nze basaba abaana bonna benzadde buli omu yeegomba nti singa nsikira taata nandekera Lubaale kubanga Lubaale wange mulungi. Ani ataneegomba? Kuba kitegeeza nti mu bulumi bwe nayita olwaleero Kabona Kapompo ampeereza message n'agamba nti njagala oyogere, njagala baaba ojjako mu inbox yange twogereko ku zino vidiyo bbiri zitrendinga nnyo. Abadde ayogera ku vidiyo egamba nti Sengakula Nnama yagambye mutabani we awase nga wa myaka 16 naye nga bw'asoma asobole okumulekera omuzzukulu. Era omwana we oluweze emyaka 16 ajja mufunira omukazi. N'agamba nti ekintu ekyo nga kitulendinze nnyo. N'amala n'agamba vidiyo endala ey'okubiri wayimirira ku ntaana ya Nazaalawo n'okola n'ogaa nti bwe tufa ffe bajja tuzika bwe tutya Funeral Service wayogera bubi. Nemugaa kale tunuulira omugwagu ono. Gwe tokimanyi nti bwe nava wano ne ŋŋende wa Sengakula Nnama ne mpasaayo omukyala omulungi oyo Sengakula Nnama. Gwe tokimanyi nti maama oyo yafuuka maama wange? Tokimanyi? Tokimanyi nti ewaffe taata yawa Sengakula Nnama oyo omusika wa taata yamuwa Gomesi n'amugaa nti okaddiye mumaka muno ofuuse muntu mukulu. Abaana Sengakula Nnama bazaala be tutuuma amanya. Kyogamba nti ye yajja bbulula ekika kyaffe tuzaale abaana babisaso ne banna abalala ffe ekyabwe tukinyike. Basebo ne bannyabo bw'ozaala omwana omuwala baga nti ozadde sukaali, ani amuleeta? Muddemu ani amuleeta? Baawe yamuwa ssente n'aleeta kaki? Kasukaali. Gwe omusajja gw'otwalayo sukaali. Nali nvunaanyizibwa okuziika Nazaala wange. Owagambye natunula mu ntaana ya Nazaala wange. Yali yafuuse, yali yagenzeeyo. Baali bamututteyo, gwe mu kuziika wandabayo. Bannayuganda muleke kusiruwala. Ate obulombolombo bwonna obw'ekisiru mu budibye. Omusawo nga bw'afiira mu ssabo muno bamusanga n'okwasama ayasamye. Kakati bakuziise ng'oyasamye. Wafiiridde mu ssabo bakuleese kujjanjaba. N'abasawo abalala tebasobola kukwatako. Ani ayagala okuddamu okusamira Lubaale oyo anaamutta nga ayasamye nga tebasobola kukwatako? Ani ayagala? Wali? Abaana kyebava basuula obuwangwa bwaffe muleke kuwagira bazungu. Obulumi bwe tulina okuyitamu okukyusa ensi yaffe tulina kuyita mu bulumi. Njagala kutegeeza baminisita bonna be mulaba baddu b'abazungu. Bapulezidenti bonna be mulaba baddu b'abazungu. Abantu bonna be mulaba baddu be mulaba bali obulungi. Nammwe mugenda kukwata obuddu okutunda ensi yammwe nga mukozesa buddu. Basebo ne banyabo nze siri muddu. Sirina maali ya muzungu kwendya kuba nze siri muddu mu nsi yange. Nze ndi mu nsi yange, mu nnono yange, mu ggwanga lyange, ne bwe ndifa bagenda kunzika mu nsi yange, mu buwangwa bwange. Mmwe abatanjagala nga muwulira obuwangwa buno temubwagala mugende ewammwe n'abayise. Njagala mubeere serious. Basebo ne banyabo nammwe abatudde awo bwe batyo bwe bagenda okukwata Lubaalewo, bwe bagenda okukwata emisamba gyo, bwe bagenda okukwata omwana wo, bwe bagenda okukwata amayembe go agaakumenya ogakasuke. Abaana bagasuule. Mutunuulire bye muyiseemu nga mumala obukko. Mutunuulire bye muyiseemu nga musamira. Mutunuulire abasawo enziba gye bababbyemu. Mutunuulire entulugunya gye babatulugunyizza. Mwe abakazi n'abasawo gye muyise nga beekweka babeebaseeko naye timwogera. Njagala mutunuulire embeera gye muyiseemu. Kakati basebo ne banyabo bwe tutuuka ku nsonga y'okusitula obuwangwa n'ennono ey'okwogera nga kamera zino zaafuuka global village, eno y'ensi ey'ekyalo kimwe tugatta mukikubirako mu ngalo kuba tebantu bantu ba Katonda bweza timwali tutegedde kubanga obuuza omuntu nga zze wano okulaba kawumpuli n'omubuuza wandabyewa tinakulabye ku Nnono TV.
wandabyewa nakulabye ku SK7 media abantu batuma TV zaabwe ne batuma radio zaabwe abalokole ne balowooza n'abasiraamu nti bajja tukwatireeyo batukwate bamale okutukwatira eyo kubanga be bannannyini media awo twayitawo eno bagiyita global village ne bwe weetunuzaamu akasimu omuntu amanya message yo okay amanya message yo boyina abagoberezi 10 abo be babo era ffe ku media zaffe situgula abagoberezi gwatatwagala tuleke toteekako comment ze muteekako ne mugaa ti tuzisomye yes ez'abasiru titubaanukula kuba ffe situli basiru nga mu ate timuyinza kutujja ku mulamwa bassebo ne bannyabo ffe twajja tulina ebigendererwa kakati abawabuzi timutuwabula nga bwe mwatuwabula tukule kamera mmeka nga bwe mwatuwabula tukole live di bassebo ne bannyabo ffe tulina gye tulaga era gye tugenda mwe mulina gye mwali mutudde ne mulaba omulwadde waffe nga tumutadde mu kamera gye wali tubeera n'abalwadde ffe ssaba erimu erisinga mu Uganda okubeera n'abalwadde abangi ng'ate bali ku programu naye mulina omulwadde yena gwe mwali mulabye nga tupositinga kubanga kamera ziba zitunudde mu ffe tukuuma privacy y'abalwadde ekyo kye basooka otutendeka ffe abasamize nti omulwadde olina okukuuma ekyama kye ne bwe mba nkukolako ggwe ne bbaawo naye nga bbaawo tamanyi nsobola okubakuuma ne bbaawo emyaka 2 nga buli omu tamanyi nti nze mukolamu gwe kasita onnyonnyola nti oyo mukyala wange oyo bba wange naye saagala amanyi oyo muganda wange saagala amanyi kubanga ebifo bino wadde tubitadde mu kamera naye byakyama era emikolo gyonna gye tukola teri mukolo gwonna gwe tuteeka mu kamera era omuntu bw'amala obbiraba wano n'agamba bw'ogendayo enzijanjaba yaabwe nga yanjawulo njagala kukozesa mukisa guno okubannyonnyola bassebo ne bannyabo obujjanjabi bwa Jumba Lubowa aligaweesa bwa njawulo wano mu Uganda teri ssabo lye bufaanana ngenda kubagambayo ekigambo kino obujjanjabi bwange wano mu Uganda ne senkulu wange tabufaanana ekyo kyenjogera ge mazima naye ne bw'anaatunulira n'alaba obujjanjabi obwange buli organized butegeke ate bukola bassebo ne bannyabo ffe tukola bw'otuwa emitwalo gye2 n'ogula enkoko yo neefa titusobola kuzzaamu gula nkoko tukugulira endala n'ogula wano embuzi yo neefa nga sitwakukolako tituyinza kuddamu kuguza mbuzi tukugulira endala ate bwe tujjanjaba omulwadde n'atawona tumuzza ku kiddako ate mu nkola ey'obuntu njagala kubasuubiza mmwe mwenna abatudde wano mbalayirira nti mugenda kuwona atawonye ekyo kiri ku likodi nze sijjanjaba muntu n'atawona kubanga anaafa mugamba nti please ogenda kufa omulwadde bamuzzeeyo era nze ngoba ekyo ndowooza mukimanyi mwenna benkola nabo nze ngoba nenga nti oyo mulwadde sigenda kumusobola oyo mulalu sigenda kumusobola oyo agende ewagundi nze bassebo ne bannyabo nkwata ku kyensobola kuba nategeera nti mu Uganda ndi target nwanyisibwa abantu abatagala buwangwa na nnono nenwanyisibwa n'abo abasawo b'ekinnansi kubanga omulimu gwabwe batema emiti kwe bakoze eki bwe batudde njagala kubategeeza wadde mulaba abapulezidenti b'abasawo b'ekinnansi wadde mulaba bakabona b'enzikiza y'obuwangwa n'ennono mu Uganda Jumba Lubowa aligaweesa nze ndidinga obuwangwa ekya ogwoba olabaani oba asomesa atya oba akola atya kino mpise ku live kwenna weemuli nze ndidinga obuwangwa n'ennono mu ggwanga kakati siyinza kuzaala mwana ne mulya era bassebo ne bannyabo nze nina vizoni za kamera ezitunda obuwangwa n'ennono mu Uganda nze nina ekirooto ky'obuwangwa n'ennono mu Uganda ate Katonda kagaba kati mwe abatuliirako emmwanyi nodde eyo era mmwe abagamba nti tujja kwoza mu Ssaabakabona byakola ye mubyozeemu
kubanga buli owali oligino wabeerawo duplicate. Mugira mukolera abantu duplicate bajja kutuuka owali oligino bamufune. Ajasenga kwali agambye weebale nnyo ssebo. Waaw. Kakati bassebo ne banyabo kyenjagala okubategeeza. Tutule tukkaanye. Nze okuziika nazaala wange kubanga emboozi kwe yavudde nali njagala kwoleka abaana abalenzi abawasa n'abaana abawala abafumbirwa okubooleka nti omuko ekimuyisa omuko ekimuyisa oli nazaala we ekimuyisa maama nti oyo abeera maama wa mukyala we ye muntu gw'osembayo naye yamanyi olugoye olukusooka ku mubiri gw'osembayo naye yamanyi bwe wakula omukyala wo ne bwe kiba kikwetaagisa kutunda ttaka olumuyambe olitunda kubanga oyo ye namba wanuwo. Era gwe omusajja atalina mukazi gw'oyagala nga gw'owulira mukazi wo tomwagala gwe omusajja nga omukazi wo owulira akutulugunya eyo si enamba emuuyo era tojja mwagala. Kati nkugamba muleke ononye enamba ye. Omuntu oteekwa okuba ne mukazi wo ng'omwagala. Mbadde wano ne babaseeki naga nti naye omanyi nti maama Nsimbi yazadde omwana koze maama Nsimbi yakuzadde omwana okubiri ti maama Nsimbi yazadde omwana naye nno baaba enkuba yatonnya omukyala wange bamulongoosezza naye ngenze Sembabule nennona maama wange ne muleeta empigi asobole okunyiga muka mwana we nga nze eno ndagula. Njagala mumbuuze ani ulira maama wa babaseeki Sembabule gy'abeera nga ye mukazi omukadde kubanga babaseeki be bamu ku baana babasembayo naye amuleese ajjanjabe mukyala we. Bamumanyi bano maama. Otegadde ajjanjabe mukyala we ali mu kujjanjaba maama Nsimbi. Maama Nsimbi bwe yazaala omwana babaseeki yalina abaana naye omwana bwe yazaala yamutuuma Nsimbi ewooma. Otegedde kitegeeza nti omukyala ono bwe tulya naye akasente katuwoomera bwe kyali kitegeeza. Njagala okuba nnyonnyola omukazi tiyenkanika. Wano nali ne baba Saabalambi Kigundu yaga nti ebirala byonna tubikola. Nze ndi muyiribi ndi musajja munnabyafuzi era ndi member wa parliament ow'e Buvuma. Era nze ndi musajja munnankyukakyuka ndi munnamawulire naye nze baaba omukazi simuteeka mu kavuyo. Mu bintu byonna tubikole naye nze kyenkola siteekamu mukazi wange. Ekikwatagana ne mukazi wange baaba ekyo kiba kiganye era ku mukazi nwana n'enkutuka yali baba Kigundu. Mwe mulowooza mu nze sirikodinga sajja kino kyagala mukazi kwakyo mpaka okiregedde. Kakati bassebo ne bannyabo bwe nali nkola entaana ya nazaala wange nga nkola okuziika era maama namuyimbidde oluyimba kakati gwabadde akyayogera ku ntaana jangu ku buko ku lunaku olw'okutaano olw'omukaaga ngenda kuyimba. I'm going to performance. Kwegamba abantu mukikakase nti gy'owasizza gwe weeyise bulungi tokolayo bintu ntubi naye beera omwana ng'oli mu lujja ng'omanyi w'okola ki w'okuma. Nze nategeka entaana ya nazaala wange nentegeka okuziika kwe naye bwe baali bamuziika waliwo yandaba ku ntaana nga bamuziika waliwo yandaba ku ntaana wabula kitegeeza eri twali tutegeka ennyumba ye nga tannagikola ki tannagiyingira. Kati yagiyingidde okuva lwe yagiyingira nkoma bweru kuba munda wali ani maama. Mukitegedde bulungi. Kakati ndowooza eyo clarification emaze okugikola. Kale wanje kubanga bassebo ne bannyabo muleke kutulumba. Waliwo abantu agamba naye baaba wano tewayogeddewo bulungi nga bwe wantuma njogere ki. Kale kati tutudde ku live eno bassebo ne bannyabo mumanyi mbadde ngenda kwogera ki. Awo jjajja wayogeddemu bubi nga bwe wantuma njogere ki. Toyinza kusanyusa bantu bonna babaseeki. Era mu kukola ensonga eno tujja kunyiiza abantu abalala. Ngwekyokulabirako Pasita Bugingo yagamba nti Obuganda tebuliiwo. Siba kiri? Era n'agamba nti obwakabaka bwa Yesu. Era n'agamba nti obwakabaka bwa muggulu.
era naga nti obwakabaka yajja ayogera obwakabaka mu bwakabaka era naga nti ebyo by'obwakabaka tebiriiwo. Timuwulira puroguramu ze yabaddewa tiyabadde Mengo yabadde tagenze kula tisati zakudduka Bujingo Katikkiro teyaga nti olwaleero lwendabye kwa Lozias Bujingo Namakula maama wange kubanga anzaala ye Namakula maama wange muka Bujingo Makula Namakula yagambye bulungi naga nti nze Namakula neddira Lugavu jajja wange yegundi tata wange yegundi gundi yegundi era banzaala kikyusa lwaki tiwali anyiza nti bakuzaala Isirayiri lwaki tiwalanyiza nti bakuzaala Isirayiri kakati abalokole batandise okwogera ku buwangwa n'ennono n'okukyala mu mbiri za Ssaabasajja Kabaka because of my influence. Mukiragadde bulungi kubanga tu-influencinze abantu okudda ku buwangwa bwabwe tuteeseteese bulungi abantu baddeyo ku buwangwa bwabwe kati abantu balaba nti Obwakabaka kikulu n'Abasiraamu abalaba baali bavuma Ssaabasajja Kabaka n'ebintu byonna bye baali bakola bwe mubatunuulira leero gwe mukyabalabako ku mitimbagano nga bavuma kubanga Buganda lwazi toyinza giwalampa n'ogiwangula erimu bajjajjaffe bassebo ne banyabo nze njagala okubategeeza teri muntu asaana kungula era mmwe babalowooza mbu abantu abali ku mitimbagano nga balwanira Buganda nti baabaguze 0.0 equals 0 obwongo bwo bwayiikamu amazzi ffe tuli Baganda ekyokututuuma ebirala ne mutuyita bino tikitujjaako nti tuli bannono era njagala kubategeeza nti ennono yaffe ejja kusigala nga nnono yaffe buli woolemera ku nnono yo owangula Ekyagulanyi bwe yalemera ku Nuputi mumulaba watuuse kubanga ye nnono ejjakola ki gyayagala naawe lemera ku mayembego lemera ku misambwa gyo lemera ku balongo bo lemera ku ssabo lyo muddeeyo emabega muddeeyo ewammwe bassebo ne bannyabo okusamira si kuloga okusamira si kutta bantu gye musabe eddagala eritta abantu n'erigaba omukisa gye likola ki bw'oyo omukazi nja mugendera wa Ssaabakabona nja mutundira n'empale naye bw'otuuka okutunda akawala kakusooka gwe nolaba nti oba omaze okulaga abantu nti oli munaku kubanga omuntu wayimirana kajja kutundira empale jjojja okunoga eddagala eritta abantu eri omukisa tiririyo kale gwe mmindi gy'ofuuyira munno nga yakumusengula bassebo ne banyabo omukka ogwo gusooka mwani munno nga yakumwavuwaza omukka ogwo gusooka mwani mugunaaba mutya mulongoose emitimwa gyammwe tubakolere kubanga Mukama Katonda yatusindika okubakolera Mukama Katonda yatusindika okubanunula tewali watali bizibu naye mulongoose emmeeme zammwe kubanga baga nti buli kirungi kiyita mu kukaaba saaki bagambye nti buli kirungi kyonna kyoyagala olina kuyita mu bulumi n'omuntu obulumi bwayitamu nga mulwadde obulumi bwayitamu ng'emmotoka emutomera obulumi bwayitamu ng'agenda kufa lyessanyu lyafuna ng'agenze emagombe gwagenda emagombe ng'oyagala okugendayo ne Mukama Katonda akujjukire kkiriza oyite mu bulumi naye ogende waakiri ng'obadde olinawo okuma ekyoto ogende waakiri ng'obadde olinawo osaba omukisa ogende ng'enkinga eno ekituufu balina bwe bagikubako kubanga Katonda yatonda Obwakabaka bwa Katonda ng'abutuuzizza mu bakabona bakatonda ekigambo kusamira obusamize njagala kubategeera nti gwalina omuze omubi omubbi omulogo owenge atayagaliza ng'owulira oyina omuze bw'osamira ossa emize emibi n'ositula emize emirungi egy'obwerufu bassebo ne banyabo teriiyo mpisa mbi omuntu takulimbanga naga nti ojjumba alina empisa mbi takikulimbanga gwatudde wano oyo jjajjase ekyalina empisa embi bassebo tewaliiyo mpisa mbi buli mpisa ebeera nnungi ekibi guba muze baga nti ojjumba alina omuze omubi mukitegadde kati ffe twajja kussa mize
tusitule enkole ennungi kati gwe yasamira naye ng'okyalina omuze gw'obubbi gwe yasamira naye ng'okyalina omuze gw'obwenzi gwe yasamira naye ng'olina omuze gw'obufere gwe yasamira naye ng'olina omuze gw'obutaagala banno gwe yasamira ng'olina omuze tiwasamize wabula wasitulamize kati muleke kututeeka mu basamize abo agasirusiru agatalina puroguramu tugeraageranye nago munfunye bulungi waliwo aga nti jjajja ngaakayimu olwaleero kubanga bassabo ne bannyabo tuyina gye tugenda omuntu n'olekayo amakaago kati senga kulanama ali mu nnyumba yekka so nga n'alibadde wali nga mukuuma yakafiirwa nnyina waliwo siri muloge omukazi bujingo bwe yagenze mu lubiri yagambye Katikkiro nakati nanti makula mwagala nnyo kyonga naye bamuloga kale nno bassebo ne bannyabo naalibadde nga ndi naye kubanga wano wetuli tebatuwa ssente essimu ezo zemulaba ezitukwata tuteekako data kamera ezo zennyini okukola live eno baaba buli woogiraba nga tugituttemu sisobola kukka wansi wa miliyoni ya ssente ezo kamera zolaba buli lunaku olwokusatu bwe bala nti miliyoni ya ssente tevaawo naye ani azituwa tweteekamu kubanga buli kyetukola tukyagala ate bassebo ne bannyabo nabaga nti nze ŋŋenda kuwummula nsigaza 3 years bwe mpeza emyaka 5 ŋŋenda kuwummula kakati muliddayo ku YouTube yaffe eya Nono TV Uganda subscribe bw'omala okusubscribinga genda otunulye buli puroguramu oba olina ekitaamu nakisomesa akutayirira nakikunnyonnyola nti obwo buyinza bwa Kabaka Ndawula Guluddene Ndawula Ssekisaka Ssemwezi Ndawula Katyonsanze era abagiswa yembalu gy'olaba basala bagoberera buyinza bwa Kabaka Ndawula era mmwe abalina Kabaka Ndawula muloota nga mwebikiridde ng'abasiraamu muloota nga mwambadde entalabuusi era abasamize bangi muyina emizikiti awaka nga n'okusaaliramu musaaliramu abasamize bangi kati nga n'okusiiba musiiba kubanga mulimbada timwategeera Mwendawula yabatuulamu atya kubanga ebuwalabu yatuulayo bubwe ebusoga yatuulayo bubwe ebugisu yatuulayo bubwe wano mu Buganda Ndawula wasibuka ye Ssekabaka Ndawula Ssekisaka Ssemwezi Ndawula Guluddene Ndawula Katyonsanze Ndawula Sseruggula Miryango Kabaka Ndawula omuntu yenna asamidde bw'omala okuzimba essabo ly'ekiggwanga lino lye tutuddemu eryamuwanga n'ozimba ery'omuzimu bassebo ne bannyabo n'ozimba ekyoto kya Jjajja Ddungu ennyumba eddako ebeera ya Kabaka Ndawula Kabaka Ndawula Guluddene olwo olyoka ozimba ennyumba ya Kabaka bulamu toyinza kutegeka musajja mukulu Ssewamala nga Ndawula takola ki taliiwo bassebo ne bannyabo ennyumba ya Kabaka Ndawula tegendamu musaayi ente ya Kabaka Ndawula yeyey'obumyamyamya embuzi ya Kabaka Ndawula yeyey'obumyamyamya bassebo ne bannyabo Kabaka Ndawula Guluddene Ssekisaka Ssemwezi teri lubiri lutudde nga kiggwa kya nsonga nga temuli nnyumba ya Kabaka Ndawula Ndawula ffe mu Buganda tusooka nitumuzimbira ennyumba ey'essanja Ndawula ayita Ndawula lulira musanja Ndawula ayita n'owulira oluyogano ennyumba eyo ey'essanja nti jjajjaffe yatuleka mu masanja kubanga yabula bubuzi ng'ava mu bigo bya mugenyi n'atambula n'ayita Mwankole ng'agenda okusaawa ensi y'Ebuwalabu yatubulako bubuzi n'atambula kati yatuleka mu masanja tibamwabiza lumbe ennyumba ey'essanja tugizimba okusengeka ensonga okuddayo okusitula emizimu gy'abajjajjaabo kubanga giziikibwa mu lusuku giziikibwa mu bitooke giziikibwa mu ssanja amaanyi g'omuzimu gatuula mu Kabaka Ndawula Guluddene Ndawula Ssekisaka Ssemwezi kati olw'okuba yawanirira emizimu gyonna yazaala abalongo 5 abo abakola ekigambo Mandwa Ndawula yazaala Ssekabaka Ssewamala Musoke kakati Ndawula ennyumba ya Ndawula tebula mu lubiri kubanga yalera abalongo bonna ba Ndawula mwabasiba abalongo tosobola kusiba abalongo nga tiwakongojja Ndawula tosobola kukola Mandwa ya Lubanga nga tiwakongojja Ndawula
njagala kubuuza Nono TV nali njogedde ku Ndawula tofunye content takumala oyo olwaleero tunyuke olaba oti basebo ne bannyabo emmandwa ya Ndawula nkulu era abantu mwenna abasinga muli mbwavu lwa Ndawula kubanga tofunanga mukolo gwonna gw'okolera Ndawula tokumanga kyoto kya Ndawula togabulanga bibala bya Ndawula togabulanga balongobe ennyumba ya Ndawula bw'ogizimba obviously erina okuzimbamu ekiswa ekyo kyekabonero akakulaga nti obuyinza bukkalidde kubanga ayita ne kabaka kitaka kya Nawansi emizimu egyo oyo gw'oyita kabaka bulamu kyova olaba nti ennyumba ya Ndawula eyawa ne buuka n'enswa bassebo ne bannyabo nze nasamira Ndawula naye kummwe mwenna abeetoolodde wano ani yali andabye nga nenyeeko kubanga nakola kati abasawo bali abapapala bajjayo bukala mwandike gwe gamba banno nti Ssaabakabona agayo batolina nnyumba ya Ndawula genda ogizimbe era abantu bangi omusambo ogwo gubatawaanya obuloolo bujja era enjiibwa ezo zonna ze mulaba tulunda ku kiggwa nannyinizo ye kabaka Ndawula era gwalumize abangi b'omusambwa gwa Ndawula oga abansindikidde enjiibwa ndoota enjiibwa ndabika ndika amajiini kubanga totegeera era bw'omusanga enjiibwa ezo zirabika za majiini enjiibwa za kabaka Ndawula Gguluddene Ndawula Ssekisaka Ssemwezi ne maama n'Ndawula looza ekyo mumaze okukinootinga olwaleero era omusomo gwa jjajja Ndawula akolebwa atya tumusengeka tutya Ndawula tetumusalira musaayi ekijjulo kye kigabula kitya abakongozza Ndawula babakongojja batya omusamba gwa Ndawula tugukola gutya ogusijja gunnyonnyola wabula gwalumwa Ndawula abangi bwa Ndawula oluwumu tirukugwa ku mubiri envunza wabula oba oliawo yambadde n'engatto eyo mu kagere n'owulira ng'envunza kukutte noga nti naye ku seminti wano yayiseewa ku tairozi wano yayiseewa kakati gw'alina ensundo ng'olina ensundo zikulumba n'emmanju zikwate n'emabega mulindo ayimba oluyimba munandi mu kabina wano waakutteyo ensundo nnya nenga nti Ndawula takuli bulungi kakati mwabafuna ensundo abakyala abalina ebintu bye muyita ekinaanansi nakati nze nafunye ekinaanansi jjajja nemmanju waliyo ekinaanansi nga gw'omanya Ndawula ye nannyini naanansi ge maaso ago ge bakulabisa mu nsi kakati njagala otunuulire gwe omwami ng'obeera weetakula omukyala ng'obeera weetakula omubiri gukusiwa bwe weetakula ovaako n'eddiba waliwo abantu abeerya munda muno ne weerya n'owulira ng'ovaamu enkuta oba mmwe abantu abaluma enjala waliwo abantu abalina omwezi mu njala nga bw'otunula bwoti mu njala zo mulinga omulimu omwezi mu njala zo nga bw'ozitunuulira era bw'ogenda mu bantu abakulu bakugamba oyina olutwe bw'otunula mu ngalo zo tolabamu omwezi obwo bubonero bwa jjajja Ndawula bassebo ne bannyabo mwe abakyala n'ogenda okuzaala n'ogenda okubeera n'omwami naye wenna n'ogenda ewa Nnabukalu n'obanga olwazi nga tosobola kwegatta na musajja oluusi omusajja bwe weegatta naye ng'akukalabula gw'omukyala bwe weegatta n'omwami oba omwami bwe weegatta n'omukyala ng'ovaayo wenna ng'okalabuse ekyo kitundu kya kabaka Ndawula era abakyala bamwe batera obaga nze si bwembeera naye neewunyiza ku ggwe kubanga amutwala ewa Nnabukalu musaagala omusambo ogwo Ndawula mulalamu era bw'atandika okukubanja nnyinza okukubulira nti wano ewaffe mu Buganda okusanga omusawo asobola okutereeza emmandwa ya Ndawula batono nnyo nno nga gy'owulira nkomezza kubanga omusambo ogwo kumpi gwe gutuddemu obwa Gguluddene kale nno bassebo ne bannyabo njagala mukitegeera okuva olwaleero ogambe munno nti okusinziira ku bubonero Ssaabakabona bwe yayogera ate omusambo ogwo gwa Ndawula gugaggawaza bw'ozimba ennyumba ey'obukuli yokka nga tozimbye ya ssanja n'ozimbira Ndawula n'omuyooyoota mu kitundu eky'obutonzi ne Nandawula oba n'oteekako amabaati g'ekiragala ofuna ebizibu ebyo emisambo egy'obutonzi tijaakola ssente
tijakola ssente era kyova olaba nti abantu b'obutonzi basamira nnyo bamanye ebintu bingi naye baavu nnyo nze nkyogera bamanye ebintu bingi basamira nnyo naye baavu nnyo kubanga kizibu okusanga omuntu w'obutonzi ng'azimbye ennyumba ey'essanyu kubanga ekitundu ky'omuzimu bakireka luddawa emabega ate nga ndawula akukolera gwe omuzaale ndawula gwe nkugambako ndawula y'oyo ateekwa okuba nga alina ennyumba ey'essanja nga bwe wazimba ennyumba ye wasookako ssanja n'olyoka okola ebirala byonna naye nga ye bwajja atunula ku ssanja kakati oyo endawula gwenjogerako omanyi tusanze ekizibu nga bannaffe abali mu butonzi tubasanze n'ekizibu kimu bamanyi nnyo bannyonnyola nnyo bakola ebintu bingi naye bonna bali ku kibonerezo kati olw'okuba nti ffe ba influensa tulumwa olw'abantu abakugwa bafaanana bwe batyo abantu abali obulungi okulaba abantu abamanyi bwe batyo muddeeyo muggyeyo ekitundu eky'omuzimu ate bw'oba okijjayo noonya akimanyi nga Ssaabakabona omugandi naye ekitundu ky'omuzimu kino nyinza kitegeera ntya njagala kubabuusa teri muntu yenna amanyi kitundu kya muzimu nga tiyakola ttabaalo kubanga nze njagala kubannyonnyola bwe weekebera bwekebezi oba bakubuuza ku social media walikola wakola booti omanye ettabaalo n'otandika okunnyonnyola byonna by'osobodde okunnyonnyola munonoyo naye ettabaalo omunyarwanda alikola omulugwala alikola omudaama alikola omusoga alikola omuteesa alikola omuzungu alikola mu kigambo ttabaalo mu nnaku ez'ettaano omuli ameeru omuli amaddugavu omuli ettabaalo omuli akasale omuli nyineeka ennaku ezo ttaano ezikolebwa mu ttabaalo mwemuli obuyinza bw'okusamira omuntu mwafunira ekigambo lubaale kati oyo gwawulira yeebuuza naye buli muntu yanagenda ku ttabaalo buli muntu ye omuntu yenna omusuubuzi naye ng'aliko lubaale anaaba musuubuzi alina okusooka okuba n'ensawo eno ate teri asobola kuba munansawo eno nga tiyatabaazibwa ekyo ndowooza nakyo baba ate oluyimba gwe waluyimba nti nze ndigenda n'ensawo yange ekyokubiri banyonyolemu abasinga bamanyi endawula naye tebamanyi endawula alimu ebitundu bimeka ebigambo natandise nabyo nti ndawula guludden ndawula sekisaka semwezi ndawula katyonsanzi ndawula seruggula miryango amannya gonna nakoze eki nagannyonnyodde kakati oba ndawula guludden ali bwati oba seruggula miryango awo sijja kumenyawo mugira mutwalako ebyo mutegedde mugira mutwalako ebyo kakati omuntu gwagamba nti nze lubaala ntawanyiza nina embugo nkoze bwe nti naye ebintu tibitereera kola ekintu eki nkwegayiridde kola ekintu eki noonya senkulu akuteekereteekere ettabaalo njagala kutegeeza banna social media timukoppa ebintu mubikole bukozi bajje tubakolere naye tokoppa kintu kya lubaale kubanga ekintu kya lubaale bwokikoppa lubaale atta ayinza obutakutta mu ssente naye n'akutta mu bwongo n'akwonoonera ezzadde era tunuulira abasamizi abalidde embuzi z'abantu bw'obatunira ku baana baabwe bonna balidde omandi kiki ekibavudde domandi embuzi yakutte eddogo omwana wo kwakeera okugaaya enkoko kwakeera okugaaya kakati oli ebintu bya lubaale tewamusalira osalira owabanno lubaale tewamujja ku ttale ojjayo owabanno ku ttale kakati ogenda okulaba nga lubaale akutuddemu ng'ogengewala ate omuleetera mu kaveera bamuleetera mu kaveera kale nno basabo ne banyabo n'ensonga eyo olunaku olwaleero lubaale kumusamira mu nsonyiwe ensomeseza nnyo ku lubaale kuba nina abantu abatudde mu ddiiro abalina lubaale abantu baazimba amasabo nga bagalina nga gw'oli mu woofiisi yo wazimba essabo lyo omanyi muganda we yalina okukusamirira naye emmotoka bw'oba ogivuga ogiraba erinnya olusozi olaba egenda mu nnyanja gw'olowooza mbu wazimba amasabo n'omala n'ogula enku n'ogateekaawo kumbe lubaale ali ku ggwe lubaale ajja kukujja mu woofiisi by'olina byonna agenda bikumalako kubanga ogaanye okusamira eri abantu abo abateekebwateekebwako lubaale teeka naye mu kikati mubamu bantu basamidde baki bangi
buli wembeera n'omusamize abasigadde mufukamiranga bwe muli bwe muti ne mukuma ekyoto ne mumaliriza kubanga Jjumba yasamirira ekika ekyo Jjumba kye yasamirira ekyenkima kigaggawala kimala ne kitereera kibeera bulungi kubanga kirina omukongozi mwe kibabonyaabonya omukongozi yenna abalwadde bo abasooka kiba kikaakyo kubanga oba osindikiddwa mu kikaakyo munfunye bulungi bajjajja era waliwo abakongozi ababuuza kati nze ngenda kujjanjaba baani puliizi olina kujjanjaba baganda bo olina kujjanjaba basenga abo olina kukola ku bantu ba kikaakyo era mmwe abantu abasamidde nga mwewalagana n'ab'ekika kyammwe ekyo si kituufu Lubaala nkutte banandaba musamidde nzekka kenfunye amayembe gange bajja kuntegeera bajjajja ekyo si kiki omutonzi akusindika kuddayo kubanga bwe bajja bakwawula ne bakutuuza ku Namulondo eno ennyumba ebeera ya kika okutuuza mu kiwu kino oba ogenda kulamula ba kikaakyo be baba batudde eri mwe abalwadde mweyongereza bweyongereza naye ab'ekikaakyo be balwadde bo era bw'oba wasamirira era bw'oba wasamirira kubanze mu kusamira kwange baaba nali mmanyi nsamirira ekika kyengenda okukolako era nga buli baba n'ensonga bampita tuyitire jjajja naye nagenda okulaba nga n'abebbali bajiddemu ebika byonna kitegeeza nabisamirira naye ng'ekika ky'osooka okusamira kyekika ky'omuva eyo nsonga nkulu nnyo kakati nno baaba onsomesezza ku musambwa oba ku taata Ndawula abantu baagala okumanya kubanga abantu balina ebibuuzo buli ajja wooli akuganze kabaka bulamu yannuma bagamba ndiko kabaka bulamu basebo ne bannyabo n'ekino njagala mukimanyi tosobola kutereera ng'okoze kabaka bulamu nga tokoze Ndawula osemu ekisaka nga tomukoze ani ayogera Ndawula ye taata era bwe tuba tunakola kabaka bulamu gulo olumu tusooka ne tukola taata Ndawula ne tumala omukwasa ebibye ne tugenda ewa kabaka bulamu kubanga ono mwana ate taata yaani ye Ndawula kati akatundu ako kabonyaabonya nnyo abantu nakola kabaka tatereera nakola omusambu ogwo era gukyannuma nga ndi kuggwe ng'okola kumalayo si kuwonga bwe tuba tukola nga okoze oli senkuluba oli musamize wasamira olina okusooka okuteekateeka omusambwa gwa Ndawula ate olyoka oteekereteekere kabaka bulamu tegutera nno okubeera nnyo ku mitwe gy'abantu nti gwogera nnyo tegutera kulagula tegulabika nnyo tosobola kumanya maanyi gaagwo naye gwe mukulu gw'olina okusooka ku lujja mmwe abazza empya zammwe obujja olina kusookako omusambu ogwo otereko kabaka bulamu olwo ojja kuba omaze okufuna combination embeera etereere kubanga ensonga eyo baaba bagiroopye nnyo kabaka bulamu annuma naye nga tamanyi nti waliwo taata eno emabega asindika omwana oyo ekigambo ekyo mukitegedde kati ogenda bawulira baatagalira mu mayembe kati bagenda kutagalira ku Ndawula naye nange neesiima nzaani atandika ne mugoberera ate baaba kati ani ayinza okukwepimako ekyamazima abantu bonna tosobola kuba na masannyalaze era obudde wano mbikugamba tosobola ngaoli musamize wano mu Uganda kuba w'amaanyi nga toli mu ngalo za Ssaabakabona kati ensonga eyo ndowooza mugiwulidde bulungi sebo editor ojja kweditinga programu ya kabaka Ndawula ositule ebigambo bya Jjajja Sseeki obigattire ddala programu eyo bisobole okunywera obuki obulungi kubanga Ndawula situgenda kuddamu kumukola ki era kyekigwe luyimba ti Ndawula alulira Musanja Ndawula ayita yakulira Musanja ye bw'aba alya muzimu omuzimu ne gulyoka gujjalo ne gubatabangula ne mulyoka mulaba ekizibu ekinene nnyo ku kabaka Ndawula. Kabona Ssematimba jjajjaffe sooka otubireyo akayimba ako ak'amaanyi k'owulira akali ku mutima
atendete topiki eddaku abalina ebibuuzo nga nammwe bwe muyita ku ssimu ezo osanga nja kubaanukula n'abali munda ngenda kubaanukulako ku bibuuzo byammwe tugende sema sema ape engoma yange kati yateredde Naula baze wange wahandaula haje bakubengala byenangira naula musajja nnyo naula haje bakubengala byenangira naula mukwawode ensonga mugirabye mu kaseera kano twagala okuwebaza abantu mwenna abajja ne mubeerawo ku live yaffe eno ne mugaa nti naye Ssaabakabona ono njagala nkeberemu njagala ndaguleko Ssaabakabona nze njagala kubategeeza bassebo ne banyaba bali eyo essimu zaffe eri 077 essimu yange eri 077 nkaaga 2384 eya Airtel eri 0704002898 esimu eyokulubiri ezo nze nzikwata eyokulubiri eri 0753 eyo simu yakulubiri ekuwa endagiriro bassebo ne banyaba essimu ezo ffe tuzeekwatira ate essimu ezo zonna 3 ziri ku WhatsApp bw'okuba nesikwata kati nga bolaba bwendi wano genda otekeko eddoboozi ku WhatsApp mbuuza Ssaabakabona wagambye ojja Bungereza naye nze ndi Welovuzi nze ndi Manchester nze ndi wano bwenti Ssaabakabona njagala okukulaba ojja Bungereza mbadde siina ssente miliyoni 10 zigenda kulinnya nnyonyi ne bwe nagenda e Bungereza siina mpapula nagenda e Bulaaya sisobodde kutereera Ssaabakabona nkuwulire eyo neŋŋamba kankukubire bukubizi ssimu Ssaabakabona twogereko jjajja Jjumba ombuulire naye nga naawe bw'omanya ebyebulaaya tulina abafere bangi ne tulowooza situjja kusobola kati Ssaabakabona nga bw'ojja ndeeteraayo eddagala lya kyewungula emirimu gyange gyewungulawungula ndeeteraayo eddagala lye bayita kalaso
nze ndi mukyala nandi munange bwe batandaba kabina sifuna ssente ndeeterayo buli muntu atunuulira ebbina lyange nga yeeringula wadde nga nina kasimoolo saba kabona ojja batugambye nti ogaba obutuuze oyina empuli egaba obutuuze eva ewajjajja mukasa eva ewajjajja magatto n'ateekamu amagatto n'akunoonyeza ki n'akunoonyeza obutuuze saba kabona kati ndeetera eddagala eryo erinaabirwa mu mata nfune obutuuze saba kabona ojja naye nze najja ku Bulaaya n'abaana be naleka e Buganda nga bavuga bodaboda ekituufu bansinga nakoma kuyita mu bbanga naye buli kimu ekyange kyagaana ne bwe nagenda e Bulaaya omusajja yambula n'omukazi yambula n'omwana sirina kyokka ndi myaka 4 saba kabona ndeeterayo eddagala ly'okuwasa nange abakyala banjagale ndeeterayo eddagala ly'okuzaala munnange sirina mwana ate omusajja mufuna leeti ndeetera eddagala erinasembeza amagi nange nfune bebi abantu muli e Bulaaya mulina ebizibu kati nzija Bungereza ngenda kumalayo wiikisi 2 ennaku 14 zokka nzire ku nnyonyi nkubire essimu 62384 oŋŋambe Ssaaba Kabona neetikkira eddagala bweriti ne bweriti nja kulaba bwenti bassebo ne banyabo nze nesasulira hoteri nekolera byonna byenjagala ate buli kyoyagala nkikukoleko omusamba bw'oweereza message bw'ompuulira omusamba nzija nagutegese dda n'amayimbi galagategese dda kubanga eddagala litambula ne lubaali kiri kikolwa ne bwe nakufujjako eddusu ate mmwe abali erandani nenkinga nzija nayo nze byange byonna biyita ku nnyonyi kubanga bassebo ne banyabo nabagenze ndi mulwanyi bwe ntuuka entebe ne bagaa nti ekyo ekiriko endege kivugira mu kyuma kijjeyo nga njijjayo nga mugateekawo nkukuba emwenjaga bwaga nti erabika erimu enjaga nga muga nti genda ku Nono TV kuteeka mu jjumba luba waligaweesa ogiraba eyo gye nkutte yeeno ati jjajja zaayo ebintu byo zaayo okitegedde nzija Bungereza nzija Wales ngenda kumala wiikisi 2 bwe naatuuka eyo ngenda kubakolako ate nja kudda mu mwezi gwe11 bwe nva e Bungereza ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu ngenda kubeera Canada nayo ngenda kumalayo wiikisi 2 naawe owe Canada weeteeketeeke bwe nva e Canada mwezi gw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 23 ngenda kubeera mu America ngenda kubeera California bwe naatuuka naye tunuulira omusamize mwe mugjayo omusamize omu mu Uganda nga yali nyenyonyaali bamuleeta omu agambe nti nze nga bwabimenye bwatyo nali musawo wa kinnansi era nga ndi wa ssabo naye ng'amawanga ago gonna nga tambulamu ne mmala wiikisi 2 nentambula nenzi baaba nno kankubuulira akatabo kange kalimu visa ya Amerika kalimu visa ya Canada kalimu visa ya Bungereza mulimu visa ya Australia mu passport yange nze Jumba omusamize naye ng'abantu basiba ku gundi gye basabira visa basiba ku embassy anti ebyoluzungu kati lubadde lugenze basiba ku embassy nga banoonya visa n'obatunulira mu layini bagagga balina ssente buli kimu bakirina naye nga tebasobola kubawa asabye ekyapa omwana mulenzi ow'ekkata twamulabye yagambye nti naye senga kulannama oyina ebyapa 18 Ssaaba Kabona ali mu kuyiwa kolansi agenda ku malaalo ga nazaalawe kakati lwaki timumpaayo ekyapa njagala kutegeeza omwana mulenzi ow'ekkata nkuddiramu wano nkuwadde ekyapa nga kiri ku ttaka 5 ku 10 tukole tugenda kuorganizinga ojje tukuwe ekyapa kyo kubanga asaba akola ki aweebwa wayise ku social media noganze ndi serious mwine ebyapa bingi tukuwadde ekyapa ne Senga Kulannama ne Ssaaba Kabona anti ffe tuli one family tolaba empeta n'abantu baginoonya njagala kubulira no baba Sekyondwa ogiraba empeta eno togiraba mu erinnya n'abakoza Kulannama munda tolirengera mu mpeta eno sijijjangako ku ngalo kuno bukyanga mwambala bukyanyambala Senga Kulannama ebeera kuno mbuuza nti mpeta ya zaabu
eyiye neyange nazigula miliyoni 12 kitegeeza nyambadde miliyoni 6 naye ayambadde 6 omuntu ayinza okukalaba n'akayita ka bulijjo si ka bulijjo nze bantema akagalo bokisi oba ogina waka njagala kubuulira nno baawe nze mbadde nina oyambadde kapito w'abantu nina omuntu gwe nali naye oba yali kizza oyo yali baabasali nga nkola emmotoka eri gundi ali puling nali nina trailer ejje nkola puling eya sementi kakati twali naye ne tugenda waliwo oluzzi olwe basenamu emmotoka mu ndeeba lwe basenamu amazzi nga booza emmotoka nakati kakati essimu nengisula mu luzzi abaana ne bakka ne mugati eyewuga yabyennyanja kiveeko mbeera naye mu nnyanja nakabo baaba essimu ne mugandi yeeyo yagenda okugijjayo nga n'okuvuga evuga kakati oyo bassebo ne banyabo twenkana ali mukamwa nze ndi munenemu siri wa bulijjo essimu gyenkwata yeefaanana kati nno kangubuuli tolabanga ne ku kyalo kw'ensula kuliko minisita Babalanda alikyalo essimu gyenkwata tagikwata nkekubulage mazima tagikwata nze essimu eyange eva mu Amerika ku kitongole kye bayita Apple buli we bakola Apple empya bampeereza essimu ne bampeereza essaawa ne bampeereza kompyuta buli we bakola Apple empya era Apple eriko nyinza n'okuga nti tennatuuka wano mu Uganda okitekedde bulungi naye nze jja era nze baba tuweraliikiriranga ne bwogitwala togikolekuki tolina kyosobola gijjako era obufiiriza nozuuleeyo kubanga eyange bagikola nga yange kakati olaba n'aba Apple bamanyi mu Uganda nti oyo akwata simu zaffe bassebo ne banyabo nze toddange eyo gwe omusawo w'ekinnansi nonneegeraageranyako yenze ejjumba lwaligaweesa bawasenga kulannamumu bwati nze nasamira nga bagikoma ogigaba emyaka 42 nga bagiwa mu Amerika ate ne bagiwa seneta mu Amerika njirina mu Afirika njirina ntya omu abagermani ne bansayininga ngende nsomese mu yunivasite yaabwe egermani nga nze njogera mu nga bwe njogera bo bateekewo abavunula nsomese mu yunivasite yaabwe Hamburg nimbaga sibankozesa sipakasa neŋŋaana era bassebo ne banyabo nze Germany ndi visa free ntambula butambuzi neŋŋendawa egermani naye mu ŋŋendo ze mbamenyedde Germany tali kakati omusajja agezesa yingini za dizero egermani avuga emmotoka ezo za yingini za dizero etandikirwako yajja wano ne tutuula ne tukola naga nti agwe sikulabanga nina okutwalira bakama bange kakati bassebo ne banyabo bw'osamira mwabatudde ku nkeeto abagenda okusamira abamala obukko bw'osamira weeyagala bw'osamira kyoyagala okifuna bw'osamira owangaala ng'okola ebyo olwale byayagala bw'osamira owangaala bw'osamira okola ebintu bingi ebibeera nga bisamize so nga tibisitula mize kubanga mwabajja mu mbiri zaffe ekituufu mwatulabyeko muze ekiwamma twakabeeredde namwe kubanga situlina mize mibi naye otuukewo omusawo w'ekinasi n'akubuggulira nakukaga tiwekyusa bajjajja abantu bazze wammwe kuwona balina eddembe lyabwe mulekeraawo okumanyiira abantu kubanga ffe twatuula nga baatuweereza kusamira baatuweereza kujjanjaba bantu naye omusawo noonya omwenge walagi alinga walagi biya alinga biya abaana obavuma abakazi obatigatiga amabeere naawe gwe kennyini omusawo oli kizibu kyokka weefuula jjanjaba abantu kakati bassebo ne banyabo muleke kutwegeraageranyako era nze nja kufa nga mumpalana ye kati bwe mutampalane mubadde mumpaaji kale nno bassebo ne banyabo mu kaseera ako njagadde okubanyonnyola nti Lubaale mulungi n'abantu mmwe abali ebungereza nga bwe mbanyonnyodde mweteeketeeke muyite ku ssimu ezo muddeyo ku Nono TV SK7 Media nzibaddiremu muddeyo ku SK7 Media muddeyo ku Nono TV mukwate mu YouTube ye wali program empanvu
mukwate mu TikTok program eziriyo za dakika 3 emu kitundu tosobola kufuna message nga gye natandikidde naye olutambi luno bwe tuva wano balwa editinga ne baluteekayo ku YouTube oba nkoledde essaawa 2 era lubeera lwa ssaawa 2 tibasalamu kintu na kimu kati osobola okugoberera omusomo ogwo oguteeke mu mutwe gwe kikwatako kugula data ogende omwana wo okuva ku university buli mu lunaku tufunayo abalwadde abapya bajja ku basawo abavudde mu balokole abavudde ku university ewaffe wajja abo abatandise okufuna ebizibu abatannafuna bizibu ewaffe tibajja ali ku soft landing tojja ffe tubeera n'abayabizibu ate ne tubiwangula kakati buli muntu agula essimu ey'omutimbagano olwaleero enkya buli lunaku wabeerawo abantu abeeyongera okugula smartphone nga gwolooza mbu ebintu byonna baabiwulira naye nga tibaabiwulira genda ku Nono TV gwonoonyeyo omusomo gw'oyagala ojja gulaba amannya ogulabe gumu ku gumu otwalire eddala obudde oba bwa mwezi mulamba nga buli lwokomawo ekiro weewe essaawa 2 ng'oli ku Nono TV weewe essaawa 2 ng'oli ku SK7 Media ogenda kumanya ebintu bingi ebikwatagana mu Nono era mmwe abaagala okusoma timukoowa nnyo mugende musome ku social media bassebo ne banyabo nawandiika ekitabo baba Kigundu yampandiikako ekitabo kya Luzungu babakozi bakiyita bata anti z'amatala gankubyemu bakiyita the beacons bakiyita Jumba the beacon of African spirituality bakiyita Jumba the beacon of African spirituality kiri ku website yaffe gye bayita ennono.org bw'oba oyagala ogenda ku website fe tusinga website ennungi mu Africa ennono.org Jumba the beacon of African spirituality kakati gwalowooza nti bampandiikako ate ekitabo ekyo nakiwandiika mu Luzungu kubanga abaana baffe bonna bayize Luzungu ekitabo ekyo ngenda kwongera okukifulumya n'okukyongera okukitereeza era n'okubongereramu ebintu ebirala kubanga buli lunaku sewamala aleeta ebintu ebiki ebipya omutwe bakyaguloodinga gwe twakatulidde wano ndabako bwensoma ate basibu ne banyabo siriiko mmandwa nze Jumba Lubowa aligaweza kubanga wukuli tatunula mu kamera Lubowa tatunulamu kakati ennamba z'essimu 0772 nkaaga 23 84 0772 nkaaga 23 84 0704 0704 00 28 98 0753 nkaaga 23 84 eyo sinze njikwata sigikwatako ekwatibwa kabona akulira ekigwa kino wetudde kale no basabo ne banyabo ziri bbiri nze nzikwata gwe kuba teekako eddoboozi teekako nja kwanukula nja kuddamu tukwatagane ate bw'ojja mu kirowooza oyita wali ku Bishop Stage emukono ku Bishop Stage n'okwata ekkuba eridda ku Uganda Christian University gye bayita UCU owa boda wano aleeterawo 13 tuli ku Kenya Road gw'alina essimu yo genda mu Google wandiikamu erinnya Jumba Lubowa aligawesa Google yampa ekibanja gwe genda ku Google yo owandikemu erinnya Jumba Lubowa aligawesa bajja kuvuga mpaka ku location eno ne bw'oliteeramu e London era bajja kugaa nti bw'olinya ennyonyi n'ogw'Entebbe okuva Entebbe kilometers bweziti ne bw'oliteeramu eggulu ne bw'oliteeramu Arua ne bw'oliteeramu Epadero ne bw'oliteeramu South Africa bajja kugaa nti olugwa ku kisaawe Entebbe tambula boat ali mu side bweziti emukono kakati wetaaga kubuuza gwe yasomako genda mu ssimu yo mu Google oteekemu erinnya Jumba Lubowa aligawesa nze saakyusa mannya era ago ge mannya gange agali ku ndagamuntu bw'onooteekamu Ssaabakabona tojja kunfuna bw'onooteekamu Jjajja Jumba tojja kunfuna teekamu Jumba Lubowa aligawesa ku Google egenda kuvuga mpaka mu kifo kino Google yennyini egenda kukwata n'ekifo ekikulage ojje ng'ekuvuga ekudirectinga kyama wano nga tobuuziza muntu yenna gwe ataasoma atalina Google atalina smartphone owakabiriti genda ku stage Bishop Stage wali emukono baga ndi muntwale wa Jjajja Jumba nze neetulira ku kyu nze neeragulira nze njogera n'abalwadde bange naye olw'okuba lino ddwaliro management tukola ne babaseeki tukola ne bakabona tukola n'abantu bangi okulabika nga tutuusa service wabula gwe ataafuna service
ekizibu kiba kyange oba ovunaana nze bw'ataafuna saaviisi nga nakkolako oli waddembe n'okuyimira n'ogandi nze jajja saafuna saaviisi nziriza ssente zange n'enzikuddiza kubanga bassebo ne banyabo nze siringa muzungu nze siteebereza nze sinoonyereza buli kyenkola kiba kyekyo oba ogenda kuwona kakati bassebo ne banyabo gwe alina ekibulamu nyinza okuba nga nakujjanjaba olubuto naye nga kati kabina ke kakuluma nyinza okuba nga nakujjanjaba ekigere nga kati mikono gye gikuluma nyinza okuba nga najjanjaba amaaso kati ng'ennyindo yendwadde nyinza okuba nga nakuwa mulimo nga kati mukyala nga kiri nakimala nga weetaaga ekirala bassebo ne banyabo omuntu yeetaaga essabo teeka nina muwala wange w'enansana eyo alina banka bagiyita agali awamu abeera nansana eyo mwana omuwala oyo awola ssente naye abantu bagenda ne beebuuza omukazi ono alina banka ku lwomukaaga tusinza naye buli lwakusatu tubeera naye wano ku live buli gye tuziika tubeera naye omukazi oyo oba olwokuba alina banka bassebo ne banyabo naye alina ebimuzoganya naye tava ku kyoto tava ku bajjajjaabe tava ku kuma kyoto n'alwana obugagga babulwanira obugagga tibuli soft omuntu okubeera obulungi nabagambye yeenyigiriza omuntu yenna ayagala okubeera obulungi ng'alinga katikkwa nga kati nze mpezeza emyaka 5 munkolere lubaale munsamize nga ye yalema okkuba engoma neyekolera lubaale n'agulayo wadde ejjembe limu bassebo ne banyabo oyo lubaale ne bamukolera tatereera lubaale omugabo ow'obwereere omuntu tamufunamu era mwenna abaasamira nga lubaale babawa muwe muddeeyo musasule bwe muba temusobolera lubaale oyo mugenda mwonoona talina nekyoyinza kumugjamu kale mbasaba mulekeraawo okwagala ebintu by'obwereere nga bikwatagana bujje anti baaba bagamba ani yakuwa lubaale n'ogamba nti taata wange emuwonge eyampa lubaale kitegeeza mu kukuwa lubaale olina bye wagenda weetisse naye bwakuwa ow'obwereere eriba bbanja batagenda kukolera so nga bbanja lya mwenge liggwa na mwenge kabbo ka muwala kagenda kajjudde kadda kajju kakati omuntu yenna gwawulira nga ayagala omukolera ebyobwerere jjajja mpa ku ddagala eri omanyi jjajja nsente sinaziweza kakati munansamiza dde nange ndeete embuzi munsamize ebyo ogenda kusamira bisamiremu tolina kyogenda kujja muze mbabuulira mwe mwekebere mwena be basamiriza obwerere mugere nga mwekebera alati nze mbibabuulira babaseera ge mazima si kuduula sema kyekituufu genda nga weekebera gwe bw'oba ofunye lubaale olwobwereere ddayo eri senkulu omugambe jjajja kino kyekigali kyendeese ku lw'abajjajja bange nsaba ote emisambwa gyange ngende enkole akufujjeko eddusu abantu mwenna abasigala babanjibwa mu lubaalo babakusibira kalindo bawamala bukko oba wakola ttabaalo naye ng'oyagala okuwanga amayembe nga ne sente zakutabaaza basigala bakubanja weerimba ne bwonoogawanga gesasula ebbanja ogende ku kirala bajjajja si kyekyo kubanga sina gye nasanga bantu naye bakizza bano bwe basala puroguramu ezo ne baziteerayo bazukulu ba kasamitala ne bagaa nti wamma bo ne batula ku mukutu gwabwe ne bagaa ti taata ye yakyogedde buli muntu yonna nga wasigala obanjibwa mu ddiiro lubaale waali wano ali mu kupakasa ge mazima aba nati amazima gasigala maki jjajja kambabuulire waliwo omuntu agamba nti no yasamirira bwereere ompulidde naye ng'omuntu oyo yasamirira ssente nyinza okubawo ekyokulabiramu kimu nkibawe mwe bazzukulu bawamala nkibawe kakati njagala otunulya ekizaawo ayimiridde ayimiriddewo essaawa mmeka 2 ze tugenda okumala wano ne kamera ye eweddeko omuliro okitegedde agenda kuddayo atule ku kompyuta bwe tugenda okumuwa omusaala buli mwezi oba buli lunaku yali badde asasula sinema munziremu otegedde buli mwezi kubanga munnamawulire asembayo okufuna ssente entono bamuwa $1.5 million omwezi nasasula ku nnyumba kakati omwaka
ziba milioni meka katumbalira milioni 15 mubasasula kakati otoyinza mugati yasamirira buki naye osamiza omwana nga n'ekidomola ky'amazzi tayagala kisena kireta mu lubiri wabula ye yakola ki yasamira kakati n'ogenda abantu bajja kutunulira nti eri abantu abasamidde sigereza ku kiza wabula njagadde lwakuba nti yaliwo eri abantu abasamidde naye nga ne sente zaabasamiza bakazikulisaamu emirundi n'emirundi okitegedde neebaayo abantu abasamidde n'omusamiza n'omuliisa n'omusenera n'abeerawo n'ayiringula amatako nakati naye ze basamira ninakaji n'omutunuulira n'okwata ku ttabu ensonga eyo giwulidde ebintu ebyo kiza mu bikootinge mubibateerayo ku mikutu gy'abazzukulu bajjajja baga nti ono senkulu kikubanga nze abankyawa baithawe bwemba siina nantalo siwummula ate era baaba akagambo koyogedde kakulu ogatunula abaana nga bawanga amayembe ejjembe pakasi naye buli woligende ewa senkulu n'akuwangira ejjembe oba bukadde bubiri n'osigala nga kubanja badde emitwalo 3 n'ejjembe ligenda sigala nga werikola mu ddiiro anti pakasi emitwalo gino 3 ogitwalire taatawo olyoka okola ekirala ate nze nina ekintu kiri kimu kyengoberedde teri muntu asamizibwa lubaale nze mbagoberedde nyina omuzzukulu wa wamala ali ogu eyasamira ng'abanjibwa n'asasula bamwita jjajja musembwa mujjajja musembwa yekka naye buli eyasamira nga sente ezamusabwa okumusamiza nga yasasulako kitundu bonna tebasasula era bonna lubaala ababanji okitegedde omuntu ogu mu kigwa kino gwe mmanyi jjajja musembwa yekka ye yasasula ebbanja ng'amaze okusamira naye omuntu asasulako kitundu n'asamizibwa lubaale n'agamba endala ngenda zireeta nze nyina n'omuntu omu gwe wasamiza lubaale nga yampaako emitwalo aga nga tezigula na bintu n'agamba nti mu ttabalo mwennyini mu nnaku 3 ezisooka bagenda musasula ssente neryaggwako nga tankubidde essimu nga tannyeze nakati bukyanga amala okusamira taddangamu kunyega naye ate mumabega kaawo abadde ayagala kumuwangira mayembe naye nga ezamusamiza dio teziyazikola teyazisasula jajjawulira mirembe gya mmandwa nti njikubye njiniyesezza nti wirinde akaayi kajja mpola nze bassebo ne banyabu nze senkulu wange tammanja nze tammanja era nze mu lubaali siina muntu ammanja kyova olabanga ndi bulungi njagala okubategeeza mmwe ababanjibwa bazzukulu ba wamala teri kikuwanza amayembe nga bakubanja obukadde obuna bwogenda okuwangisa amayembe nga babukubanja jangu osasule bw'oba tosasudde okolera bwereere ekyo nkikubuulira okolera bwereere bw'omuyitanja naye njagala nkubula omuntu ne bakusibira abalongo n'obakwata n'obabeera wano nojja n'oyimira noga nti nojja abalongo n'oteekawo ekigali kya mutwalo nze nga nseka kubanga bassebo ne banyabo eyo nayo puroguramu mugiyige nti tugenda okukolera lubaale tuba twagala tukuyamba owone naye sente bwozifuna kale bwoba tewazifuna ate amayembe ogawangisaaji bwoba tewazifuna kale bwoba tewazifuna ate ekiggo okizimbisaaki kale bwoba tewazifuna ate amaduuka gogaba nti lubaala mpadde amaduuka ogakozesaaki kitegeeza lubaala aba atandika dde okubanja kubanga oli mubbi oli munyazi kuŋŋanyayo emitwalo 4 omugaa nti jajja kwataano nsasuddeko 2 nsasuddeko 10 keera kekali mu kika lubaale nga bagenda okumusamira muli abantu 10 omu n'atoola gwe ne woolisomba enku 5,000 nga lubaale tomugulidde embuzi oba tokutteyo mitwalo 3 kuteeka kuziriza za senkulu naawe era bw'osigala era nze kyenkola bazzukulu bawamala bwe tuba tugenda kukola emikolo egyekumalako omwaka alina enkoko ya kawumpuli ng'agigula buli mwana alina gwe nasamiza lubaali bwe tuba tugenda okukola embaga ey'okumalako omwaka olina okuleeta embuzi tudde mutusalire lubaalo buli gwe nasamiza yenna nga ddala nze nakusamiza lubaali oba babaseeki nga ye yakusamiza olina okuleeta embuzi
bwe tubasemba bule nga tugenda kukola mbaga ya mwaka bwotyo bw'aba jjajja birungi ebukunja ng'agenda kukola mbaga ya mwaka bwotyo olina okutwala embuzi oddemu osalire lubaalo asitula obuyinza buddewa eka naye kyogaa nti omwaka guyinza okuggwako nga tofunye sente zigula mbuzi ne bwoba otereka 1,000 omwaka gugenda okuggwako nga sente zigula embuzi ogikola ki ozirina baaba mbadde nkugamba olwaleero nti bazzukulu bamala bonna bennasamiza mbeetaaga tolidde nga nkikugamba ebigambo bye mbadde mbeetaagira bye bino kyovola mbiwadde ekiza abibawe babitegeere era bajja kujja kale no basebo ne banyabo njagala tugende ku topiki endala ey'olunaku luno olwaleero nti nzize mbatemeratemeramu naye jjajja Sematimba katuweeyo oluyimba nammwe abalina ebibuuzo mubuuze essimu eri 0772 623 mulekeraawo tugamba ku Airtel kati gwatasobola kuba komitene ate zinakebera obuno zijjawa essimu tetukusomedde kuoba okuba namutulale tolinayo ku Airtel awo waliwo n'abalamuza ez'okubakebera nti bwolamuliza ez'okukebera tezinakujjanja ate nga aziramuliza ku ssimu basebo ne banyabo byo si bituufu kale sema tugende Yana wangula ruware ngaluma anamuluma kanagini jaja ngaluma anamuluma basebo ne banyabo leero tugenda kusula wano nga twaza Lubaale kati mbayita mu abali okumpi oli mu Kkono oli Seeta oli mu Kampala omwo Lubaale akuluma jangu wetwaliza Lubaale n'owajja kukakkana olabe n'embaga nga bwetambula abanyumirwa engoma waliwo abanyumirwa engoma ez'eŋŋanda nebagaya akagoma ako nga kavuga amaloboozi mangi jangu leero weerabireko mwangu oluva ku live nali wano bana abali ku masimu bwe mba mwine ebibuuzo mujja kuŋŋamba nali wano juzi nga tulina Sematimba ku live akati mbadde ngenda neŋŋamba Kazungu gende wakabonandugwako
tugende nga neerabye ntunaku lwakusatu maze kuyingira mu nnyumba mbadde nyingira mu nfulume nemotoka temugirabye nga bagitaddeko mbadde nyingira nfulume ne baga nti awo olunaku lwakusatu kakati basabo ne banyabo Sematimba jjo namwerabira musabo nga simuwadde tambula kati nankubira essimu nevuga abaaba agenda kuteekako ngenda okutunula ku simu atambula butambuzi neganda naye Sematimba ebbanga lyakoledde talina sente zimuzanakifuomusajja alina nemmotoka sawa natuuka lakuba nagamba leero kati agenda kufuna endonokola endono era bwendabye aluddeyo olwaleero nega nti atema okubanga yatondowa badde mmanyi kwolwo gwe yatwalako emmotoka yankubira ndike seeta mu budde bwe tusigazaayo Ssaabakabona wanyi mu budde bwe tusigazaayo twogere ku matikkira twogere ku matikkira nga we tulinda ebibuuzo tugenda kufunayo ebibuuzo si bingi tusigaze eddakiika ntini kale eddakiika nga 2 ekibuuzo esebo Ojanze ebibuuzo byemina bibiri kubasomeseza ku Kabaka Ndawula yewaawo sebo nawulirako nga bagamba nti Kabaka Ndawula ye Ssewaswa Kabaka Bulamu ye Kato kiba kituufu? Ekyo si kituufu wabula okugamba nti ye Ssewaswa kijirawa ono yakugambye nti ye taata Ssewaswa kazaala baana erikirima eyo yagambye nti ye taata Ssewaswa kazaala ki nti naga abaana bonna abava mu Ssewamala Ssewamala mwana wa Ndawula Kabaka Kinene mwana wa Ndawula Kabaka Bulamu mwana wa Ndawula wabula Kinene Nnyumba yoyo abeera mu nnyumba Kinene Batenda nga nannyinimu afudde ali mu ddiiro Kinene Kyawanga nga maama ne taata bafudde ennyumba esigadde nkalu Kabaka Bulamu kyekiswa ekyo kyolaba ekibuukamu enswa ekimuyisa Kabaka nti namunsooli enkuyege zino gwe zikuuma enswa eziva mu kiswa njeru obwo bwe bwerufu bwamukasa kibula nti abasamize tebatera kulya nswa okitegedde bulungi abasamize tebatera kulya nseenene ensi nnene kyekiggwayo nti enseenene ensi nnene ya Kabaka Ndawula kyovula nga bakubuuza zizaalwawo tosobola kumanyaawo olwa jjajja Ndawula guluddene ekyo ekitundu yakyesigaliza kati ekitundu ky'enseenene ekyo nakyo kya Kabaka ani Ndawula kati kyovula nti abatakoze mikolo egyo kugimalayo bw'ateeka enseenene akamwa konna nga kababuka bw'akwata ku nsozi lyako asula manju kubanga obwakabaka obwo tobutereezanga kati Kabaka Ndawula Ssekisaka Ssemwezi nti yeyakula n'asakaatira nga bwolaba ensi eno bwe yasakaatira Kabaka Ndawula munyenye emunyenye eyo emunyenye yempingo y'amayembe amayambi amazadde era amakuumi g'empya ga Kabaka Ndawula era ejjembe ekkulu erikuuma Kabaka Ndawula baliyita Namuzinda Namuzinda jjembe eriyimirira mu bwa Nnaalongo n'obwa Ssaalongo liyimirirawo mu kitundu eky'obwa Nnaalongo n'obwaki n'obwa Ssaalongo ky'oba olaba ligenda mu Kabaka w'ensanafu ate ligenda mu Kabaka w'enjuki okitegedde nti yempingu eyawaggulu ey'omu bbanga ate yempingu eyawansi kati amayembe gonna agayita ku ttaka Namuzinda oyo okuzinda kwe kwa Kabaka Ndawula mukyala wa Kabaka Ndawula ye maama Nakayima oyo muka Ndawula si muka Kaliisa Kaliisa muko mwannyina wa maama Nakayima abasamize bonna abali wano bakimanyi mu Kaliisa ye mubba wa Nakayima naye Ndawula ye nannyini magana Kaliisa yajja kuliisa nte za nannyinimu kwe yaliisiza ensi maama Nakayima ye yeeyimirira ensi eno mu bakyala Nakayima ye Namirembe onfunye bulungi kati waliwo ababadde ne baga nti abyogedde ku Ndawula abimazeeyo
ebyo nabyogeddeko. Kati ekitundu kino ekyakabaka kinene nti atuuka n'ayingira mu nnyumba ndowooza ekiswa kiri okubuuka enswa oba ennyumba okubeeramu ekiswa ne baga nti oba ebiswa nga bikulumba mu kitanda mu nnyumba ne baga nti oyo lubaale oyo kinene oyo walumbe buyinza bwakabaka ndawula. Ebiswa byonna byandawula kyova olaba okitunuulira kiriko amaaso okitunuulira kyonna gwe tokiraba nti obulambe bwakabaka ndawula bwonna bwe buli ku kiswa. N'akayimba kayimbibwa yalimu yerimbye waggulu ku lubaale. Era ekibala ekisinga okukkakkanya kabaka ndawula bagiyita ennaanansi. Ennaanansi eyo singa abaakubanja nnyo ne bwoba oguzeemu bweti osobola omugabula ku nnaanansi eyo. Ekyamazima bwoba okubye bulungi amabi ndawula kkakkana mu ababanjibwa ndawula. Kyekiri kye baga nti andabisa amaaso amalungi ate mu bibala byonna ennaanansi yeyina amaki amaaso. Kakati ndowooza kyoyagala okwongerako kuba nakuzzemu ekibuzo kimu naye njagala kukumalirayo ku ndawula. Kakati bano bamuyita Ssewaswa bwe kiddemu nti Ssewaswa kazaala baana nti baba bategeeza nti balongobe era bakuga nti ebirongo bino byani byandawula. Kati oli bwamuyita Ssewaswa kati ani gwayita Kato oyo gwe tuba tubuuza mundawula yatudde mu Bwawaso yatudde mu Bwakataba ayogera ku kiki ekyo 0.0 = 0 wabula erinnya Kato liggwayo nti Katonda. Okitegedde nti oyo atudde mu bwagguluddene kyekiri kye nannyonnyodde ti ndawula gguluddene ndawula Ssekisaka Ssemwezi. Kakati bwe baga nti Kato ono yatudde mu Bwakatono yatudde mu Bwawaso aba ayogera ku ndawula atya omu oli kye yannyonnyodde nti bamunnyonnyolere ti ndawula gguluddene. Kakati bw'ayita Bakato balisalako nti oyo Katonda. Kati Katonda ng'oyagala okumugulumiza obulungi ye gguluddene ye yakula n'akola ki n'agulumira. Kati njogera naawe bwafunye omwaganya ne nkuteekako enkinga eno please respect enkinga eyo kubanga enkya tojja kuddamu kunsangawo ogikuteekako kuba nze ngenda nsitula maanyi ga nsi ensi esobole okuddamu obwakatonda bwayo. Kyova olaba nga ngenda mu mawanga ago era mwalaba lwe nava mu Amerika ne mmala okuva mu Amerika omwaka oguwedde bwe nakomawo wano Amerika neerangirira nti esaanyizaawo ekintu kye bayita ebisiyaga. Olwaliro ne tulyoka tufuna Trump n'ayimirira naga nti abasiyazi naffe situkyabeetaaga. Bassebo ne banyabo nkikoledde mikolo mundabye nga ngenda nkikolera emikolo okukkakkanya amaanyi ago ag'obusiyazi agali gayingidde mu nsi yaffe. Omuliro gutusumbuira ddala. Kakati mu bintu ebyo nga bwe mulaba gwe ngenda mbikola bwe mbasaba mwe abanasifuna obusobozi obusobola okujja ku matikkira mwe abanajja ku matikkira mujje ng'ennaku z'omwezi ezo mutulabe ate bigenda okubeera mu maki mu matikkira. Bassebo ne banyabo njagala okwongera okubategeeza bannamawulire mwenna abantu mwenna aba Uganda bakabona bannabbona abasawo b'ekinansi President General w'abasawo b'ekinansi eyawummula nabbona n'abakoza kula Namaali Gaweesa n'abakulembeze bonna abaliwo kati mu nsonga eno mujje twegatte tusitule obuwangwa bwaffe. Obumu gemaanyi abantu abaagala otusaanyaawo bebo abaagala otuyuzaayoza bebo boogera obugambo obutonotono tubeere wamu tusitule obuwangwa bwaffe buli omu gy'ali. N'ensonga y'omuliro gw'abakameramaani baffe abo babadde ku live njagala okubakoowoola ku lumbe lwa Ssenga Kulannama olwa maama we lugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 n'29. Olumbe olwo lugenda kubeera ku kyalo Mutungo Kigo wali awali Serena empya owetera Kajjansi n'ogenda ekigo bw'oweterawo ekajjansi kaboda kajja kuvuga mpaka wa Ssenga Kulannama kakuggyeko 2000 ate gwe yeevugidde emmotoka era Mutungo Kigo. Mujje ekyalo ekyo mukadde kwe yazaalira Ssenga Kulannama maama ne taata kwe yamuzaalira mujje mulabe amaka mwe nayanjula Ssenga Kulannama we namujja tutule tusaasaanye olumbe lwa mukadde ate nsobole okutambula
nga mukyala taliiko maziga ng'ate nange siriiko maziga nange nsobole okuddamu okubaako kyeneekolera njagala kubasomesa bassebo ne bannyabo omukazi bw'afiirwa maama we bw'afiirwa kitaawe toddamu kubeera naye mu kikola kyonna kya bufumbo mpaka nga bamaze okumwabyako ki olumbe singa obeera naye ekisiraani n'endwadde ze muyinza okugjamu ekyo ekintu nga mufaabubuwangwa n'ennono kati kyokola bw'obeera olina laavu nnyingi nnyo nga nze gye nnina nesenga kulanama oyabya olumbe mangu tosobola okweddiza mukazi wo era yoyo yali ekibumba ekyo ekivudde mu nte kati olumbe twalwanguyiza kubanga maama akyakuuma olumbe lwa nnyina ate nange olw'okuba ndi Ssaabakabona embeera gyendi ndi mbuyiniki kale nno kati njagadde olumbe mujje tulwabye gwe olunaku olwokutaano kumakya tugenda kubeera wano omusomo gw'abasawo abazungu ogukwatagana ku ndwadde eyakafuba mbayita mwenna nga bwe muli wano n'abataliiwo n'abali emitala mwenna mujje tulabe bwe tugatta abasawo abazungu ku basawo ab'ekinnansi nammwe abantu ba bulijjo kubanga tulina okubakuuma nga muli baki nga muli balamu bassebo ne banyabo olunaku lwakutaano tujja kutandika essaawa 3 tuvaawo 8 awo twolekere ebbaasi ezitutwala ekigo bwe tunaavaawo ekigo ku lunaku olw'omukaaga olwo nga tuvudde ekigo nga tukeera ku Sande tugenda ebusunju gye twaziika maama nga tukola omukolo gwe bayita ogw'okwabiriza abaana bali n'abazzukulu bagenda okulima ebijja n'abantu ab'oku kitundu era awo we mujja okulabira ebijja enkola gye tubikozeemu bwe naavaawo ku lunaku olw'Essande mu maka gaffe ag'ebusunju ng'ate njolekera ekyankwanzi okusanga baabaseeki ku mukolo gw'ettabaalo mwe abaana b'ensamizza lubaale nammwe besinnasamiza mmwe abagenda okukwatibwa lubaale nammwe abaliyo nga mwagala ŋŋambye endugwa ne muganoonyeza abantu 4 mbawe ofa bagende ne baaba ekyankwanzi ŋŋende mbakolere lubaale waabwe ŋŋende mbakolere lubaale waabwe baveeyo nga bateredde era nkisabye endugwa kati nammwe abali wano abali mu kumala obukko bwe muba mumaze obukko nga lubaale abakutte musobola okwogera ne babaseeki bwe naava ebusunju ku lunaku olw'okusande ŋŋenda kubeera kyankwanzi nga musamira lubaale ŋŋenda kuvaayo olunaku lwakusatu kitegeeza nti babaseeki yagenda lwamukaaga ettabaalo lwe litandika nze nja lituukako ku lunaku olwokubiri nga tugenda mu kasiki kakati mwetereeza basobodde okwetereeza tusobole okugenda ekyankwanzi mbasamize nga sinnagenda nabungereza ennyonyi bwenzitira mu kkubo oba tosubiddwa era basebo ne banyabo ku bigambo bye twogedde wano timutegedde nti bwe yazze obuzzi olwaleero bagwatulaba totegedde nogaa nti Ssaabakabona kituufu bulijjo ndowooza nti mumanyi naye ekituufu omusajja ono mbadde simumanyi timukitegedde kubanga emboozi eno gyenyumiza sitera kuginyumya abantu bandabanga omusawo w'ekinnansi ne batuuka n'okutugeraageranya n'abantu abeeyambula ne bajjamu engoye ne babakuba nga bali bwerere ku mawulire ne mutandika otugeraageranya ani asinga ate ffe abaasamira mutugeraageranye n'abataliiko wadde omuzimu gw'enkoko bassebo ne bannyabo wadde waliwo abafere naye ffe tituli bafere wadde waliwo abeerimbika mu lubaale baddira interview zino ne boozaamu ne batandika obbasomesa mwe ne mulowooza nti be bamanyi obujjajja oba be baliko obujjajja ne bababba naye bassebo ne bannyabo ffe situli bafere ffe twasamira bwenjogera gw'owuliddeko wensoma olabyeko wembuuza kubanga omusambwa gwatukwata bassebo ne bannyabo tuli bakongozi tusaba nammwe musamire ebyamazima ate gwe yeerimbika ku lubaale nga lubaale tomulina nkwegayiridde genda omusamire tokoppa bukopi kale Jjumba nga tannaleeta kigambo kye bayita kumala bukko gwe wakiyitanga otya kyogerere mu lulimi lwe wali okiyita tokoppa kitundu kya bukko ate obukko bwotakolanga kale Jjumba nga tannaleeta kigambo kye bayita ttabaalo nga tannakyogera kukiwulira gwe wakiwulirawa nga tonnakijja ku Jjumba kale tokoppa kigambo ttabaalo kale gwe sigala ng'oluyita lutabaalo nga bwe waluyitanga
kijjeeko toliyita ttabaalo bw'obanga ettabaalo tolimanyi tolyogerako mbasaba banna tiktok mukozese ebigambo ebyo bye mwakozesanga emabega kubanga mwenna muli basawo bakulu mubadde bakadde bwe tuba titunnaleeta kigambo kye bayita kutanga nti tutange obusulwa obusobe naddiro okusuulagana okutanga lubaale nga titunnayogera kigambo kye bayita mutango gwaguyitanga otya kozesa ekigambo ky'omanyi kubanga bannannyini kigambo kibaluma okukikozesa naye nga kyokozesa tokikola mu bulambulukufu bwakyo kifaanana munnamagye okulaba munnamagye ayambadde yunifoomu ate n'asanga siviriyani ng'ali mu yunifoomu ogenda okulaba nga bannamagye bakwata siviriyani ono bamukuma mukitegedde bulungi kubanga bazzukulu bawamala bayomba nti nze neefuluwensinga abantu okukola bye batalina kukolaki naye nalina omusirikale omu ku poliisi awo ekikono nemugaa nti kakati bakola akawunti zange ne betuma jjumba ne bakola batya nze simu ziri n'agamba jjajja baba babadde tebakolangamu duplicate obadde toliiwo kati olaba batandise okukolamu duplicate olwo oli w'amaanyi kuba tebadipulicatinga muntu atakola ki atali w'amaanyi naye ate mmwe abasobodde okukola duplicate kati mujje tutereeze mukole oki oli bino owulira nga mumala obukko naye obukko tebabumala batyo mu ddagala erimala obukko mulimu ebikolo biri bina obukko tebabusalira busalizi mbuzi tebabutanga butanzi na kiro ya nnyama wabula embuzi eno ey'omutango ekujja mu kiddugavu dde mu kyeru embuzi eno eriko ebuza ebizibu ebyo mulimu kye bayita eggubi olumala mawano amawano gano agagendamu amawano ekibo ekireeta amawano kye bayita ekibo kyeki ekibo kyekivaako amasinya tukikolako mukolo ki tulyoke tumale obukko bassebo ne banyaba abantu basigaddemu obukko ebika birimu obukko birimu obusobe naye ng'ate abantu mubalaga nti mwabukola mbasaba muleke kulya musiraamu kyayita haramu njagala kusembayo n'ekigambo kino omugenzi Nuhu muzaata batte seeko oyo katonda amuwa ekiwumula eky'emirembe kubanga yasomesa bwati tuli mu mwezi gwa ramadhaani ramadhaani kitegeeza mwezi gwa kisiibo si bwe kiri okusiiba muhammadi bwe yalaalikibwako okusiiba abasiraamu baga nti sallallahu alaihi wasallama mbwe emirembe n'okusaasira gibeere kuye lwaki gibeera ku taata wange lwaki tigibeera ku jjajja wange yanzaala kubanga bwenjogera nti jjajja kasamitala gwe tuba tugaa nti emirembe n'okusaasira bibeere kuye kubanga mwenava kakati lwaki njiwa muhammadi nga nze siri muwalamu basebo njogera ku muhammadi okusaasira oba kumubeerako oba tekumubeerako sinze namugamba kola mukaaga basebo ne banyabo njagala kwa buli okusaasira kulina kubeera kujjajjawo mwova bwe kulina okubeera n'agamba yasomesa bwati n'agamba tusanze mu mwezi gw'ekisiibo waliwo ekigambo kye bayita tarawuya oba tarawehe naye tukiyita tarawuya nga bwe mukiyita tukigandawaze etarawuya yeswala ey'ekikungo esaalibwa ekiro eswala eyo esaalibwa ekiro ey'etarawuya ekola etya nti bajja ne babeera ne baga allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi walhamdu kakati mutarawuya eyo abantu bagenda ne bakifuula ekinyumo so nga nabbi muhammadi yabagamba nti musaale nga muwummulamu musabe nga muwummulamu kubanga yagenda ku kiro ekisooka ku lunaku olusooka abantu ne bajja nga bangi muhammadi tusadde naye mu muzikiti n'addayo ku kiro ekyokubiri ne bajja nga bayitirivu n'addayo ku kiro ekyokusatu ne luba lwebeeya n'agamba abantu banaabattira ne mu kkuba ekiro abantu banaafuna n'ebizibu wekituusa abantu kangende tarawuya n'atandika ogisaalira mu makaage kati mmwe abasiraamu bakabalaza abatabuliiki abatanayita kusaba bwe basaba abatamanya mwe baseeka abaafulumira ku luguudo abaawulira irimu ey'ebigambo ebibiri muzaata n'alwana nammwe nakati abatamanyina kunnyonnyola kigambo tarawuya kati bano abatema empale kibalwanya mwasirwala kimwe abataasoma kati mwe abasamize
abatannayiga bwe bambulula muntu, abatannayiga bwe bawanga jjembe, abatannayiga bwe bakokolola muntu, ate abatannayiga bwe basumulula muntu, abatannayiga bwe balalisizaako muntu, atamanyire bwe bakwata ku muntu. Mulekeraawo okumera amagego ku bantu abasamiza abakulu abo bategeera bye bakola ki bye bakola. Kyenvudde ndeeta ekyamuzaata tiyali ennyonnyola baseeka nti mwe baseeka bayimaamu mwasomerawa abatasobola na kunnyonnyola bantu talawuya. Bwe mba mwagala ogoberera omubaka Muhammadi, lwaki timusaalirako ettalawuya ewammwe? Lwaki muyigiriza ebintu ebitasoboka? Ekyo kitegeeza yali kuyirimu ya muzikiti ng'ali ne baseeka abo abeesiruwaza. Kati nange ndi kuyirimu ya ssabo nga ndidde ku basawo abo abeesiruwaza, abasala enkoko nga timugwanidde zisala, abasamiza abantu lubaale nga timwasamira. Lwaki mukola ebintu ebifaanana bwe bityo? Era Ndugu agambye olwaleero nagati leero muzeeyi yabadde ki? Twamugamba ayogere ku bantu abo yagaana, kati aboogeddeko. Bassebo ne bannyabo, njagala okubabuulira tukole irimu ey'obujjajja entuufu, kubanga Mukama Katonda yansindika nengenda omusige Sebyaki abangi, nengenda ku lusozi nenkwasibwa emyaliiro, nenkwasibwa ekitundu ekyokusamira, ekyokuteekateeka, ekyokukomyawo ensi, ekyokununula abaddugavu. Kaakati lwaki muva ku njigiriza y'omubaka? Enjigiriza y'omubaka Ssewamala Musoke, enjigiriza y'omubaka Ssewamala Musoke, enjigiriza y'emyoyo omusanvu Katonda gye yaleka ku nsi kuno bassebo ne bannyabo gitudde ku nze. Nkyali mulamu njogera. Lwaki muva ku njigiriza y'emyoyo ne mutandika okunaayiza enzikiriza ey'ebyenfuna? Kubanga muzaata yakyogerako nagati bayimamu banoonya ekyokulya, kati banoonya okugaba emmere y'oku muzikiti omuceere gwe basiibulukirako. Kati nammwe munoonya ekyokulya mu bujjajja, naye mukinoonyeza bubi. Abantu mwe mubasibye mu bulokole, abantu mwe mubasibye mu busiraamu, abantu mwe mubasibye mu ekereziya, kubanga bwe bajja gye muli mubabba, ate mubayisa bubi, mubatundisa ebintu byabwe. Abantu tibeeyagalira mu buwangwa bwabwe, kyovola nti bava mu masabo gaffe ne baddayo. Naye kati mbayigiriza bonna batudde basiriise bagandi naye tutambudde mu masabo bino nga situbiwulirangako. Bassebo ne bannyabo, nsaba oyo kyetonde Katonda wanga Namugereka Sematimba atuweeyo oluyimba lumu mbasiibule. Ate muliro gwe gunsazeeko mbadde ntandika butandisi. Kulwana gaffe gajjirira ntalo, kulwana mayembe gajjirira ntalo, kulwana gaffe gajjirira ntalo, kulwana gajjirira ntalo. Oyo kyetonde Katonda wanga gululisodde ne Serubaale gulude endoboozi ngaba byonna bwe budde bwe buno okwewonga gy'oli. Ayi kyetonde Katonda gwe wanga saalongola babazaana n'abaddubo abakubye amavi mu kiro kino ku musomo gw'omusajja omukulu Kabaka Ndawula Guludene
nkoowola gwe kabaka ndawula guludene ndawula sekisaka semwezi ndawula katyonsanze ndawula serugula miryango bannaffe abali ku masimu ago amagatta bantu era nga kwe batulabidde jjajja nga bebasinga okubeera abangi era nga bebasaba puroguramu eno atalina mulimu gumuwe atalina bufumbo bumuwe buli omu akubye amavi gano ng'asabye gamuwe Saalongo tulina abaana bazze okumala obukka obusulwa naddira obusobola okusuulagana jjajja obutafuna obutaweebwa obutayagala obutaba na ddembe nga bali wano abamu banoonya lubaale waabwe abalala bazze nga balina ebizibu bye beetaaga jjajja wagamba nti buli alinyisa ku lusozi luno n'alinyisaako ekigere omufuula lusozi omufuula lwazi ayise wamala musoke laga amaanyi go n'obuyinza erya zadde eritudde wano n'eritaliiwo jjajja oliwo omukisa twongera okukwasa enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono tukwasa obusamize bwaffe tukwasa obujjajja bwaffe jjajja tukwasa ezzadde laba omuweerezaawo sekyondwa seziwa nambejjawe mulwadde bamusazeemu akambe naye bamusazeemu omwana Saalongo munyigenyige asobole okukola emirimu gye nga naye nambejjawe mulamu jjajja nkwasa omuweerezaawo nabbona n'abakoza kula namaali gaweesa Saalongo yali mu kuteekateeka ne bannaalongo ateekateeka olumbe lwa maama era jjajja nga tuli mu nteekateeka tuwa omukisa tusobole okulukola nga lulungi jjajja nkwasa abaana bonna bagenda okutabaala ku lunaku oluddako n'emikolo gyonna egiri mu ggwanga jjajja nkwasa bakabona ne bannabbona era nkwasa ekitiibwa ekyamatikkira tuganjudde jjajja gabeera ag'omugaso ag'ekitiibwa era tuwa obulamu n'obuwangazi tusobole okugatuukiriza ayi kyetonde Katonda abantu bonna abakubye amavi wano nga bazze balwadde tolinda basalirako nkoko tolinda basalirako mbuzi Saalongo tobalinda kubakolerako kintu kyonna babadde babayita ekyokukola ekitambo jjajja abaana mubawonye ne lubaale waabwe musumulule kkiriza ka muntu tugenda kubaka abaana banenkinga buli omu nga bwe yazze wano jjajja omukingululeko obuzibu era agenda kuteerako akabaani ako kibeere ekyoto gubeere omukka kibeere ekire